Secho Vincent Matovu bintu bizibala abudde banakyakwe okulekerawo okweyawula byawamu mu nsonga z'ebyobufuzi nabagambe ebyobufuzi bya kaseera bukuseera era ng'ennaku z'omwezi 15 January wezinaggwa banamukono banosiga nga bakyali bamu n'abasaba mu kaseera kano okulaba nga buli omu awuliriza munne mulame kukola kufujjo ku munne n'agamba wadde buli omu abaga ebibiina ebyenjawulo abe balisigade nga batambula ng'omuntu omu. Obwakabaka bwa Buganda nga bunaayongera okukula ensonga y'okunyweza obumu nsonga nkulu nnyo nga Katikkiro bulijjo baajogerako. Mu bukulembeze nga bunaatambula obulungi okuva wansi eyo abakulembeze balina kwogera lulimi lumu. Naye ate era nga nkikwanaganyiza ne obukulembeze buli obwa sayidi eno ku byalo baffe LCs nga zinatambula twogere olulimi ki lumu nga tunakulaakulana tubeere bumu. Ensonga y'okubeera obumu nsonga nkulu nnyo ddala era ensonga eyo yejja okusobozesa okweyongera mu maaso. Ndabye emirundi mingi nnyo nga ntambula ne weesanga ng'oli alina muliraanwa we naye ng'amwogera ebigambo nkumuliitu nga bw'ali omubi. Obukulembeze abantu bali mu obukulembeze bw'abantu 19 naye ng'obukulembeze obwo bwakwerinnyako buli kiseera. Noga bannange abantu ba Ssaabasajja obumu obwo lwaki buganye? Obumu okutuyamba nnyo naddala mu nkulaakulana ng'abantu. Kaakati ennaku zino twatandika okugonjaawo SACCOs. Naye mubeera mu SACCO nga temuli bumu, SACCO eyo tejja kutambula. Kubanga ebiteeso tebijjanga kukwatagana ng'ate bisobola kukwatagana bulungi nnyo ate SACCO etambule obulungi. So tunyweze obumu ate naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi bannange basebo ne bannyabo ebyobufuzi tebitwawula. Bw'olaba ebigenda mu maaso kaakati olw'okuba oli wa kala ya bbulu, olw'okuba ono wa kala ya yero, olw'okuba oli kala ya redi, abantu batandise okwegwangana mu malaka n'obuuza nti kati bano kiki? Wagira ky'owagira akalu katuuke okalonde kaggwe ekigenze mu maaso kigende mu maaso kubanga yensi ejja kukoma nga 15. Ensi ejja kweyongerayo. Bannakawuga saagala tuve mu kalulu na binuubule kubanga tujja kusigala nga tuli bantu be bamu. Sekiwa abadde ku ggombola ya Kabuga Mitobeena era asabira Nakyagguka nga beenyigira okukola emirimu egy'enjawulo ng'okulima emmwanyi n'okulima emmere n'agamba y'engeri yokka gyasobola okweggya mu bwavu era n'avumirira n'abo abakuziza abaana mu mpisa embi n'agagula omulembe okulaba nga bwe kimu bakikyusa okuba nga batambulira wamu n'empisa ennungi. Basigalirako emabega mu nsonga y'ebyenfuna
naddala mu nsonga y'okulima emmwanyi n'okukola emirimu emirala. Nja kubawa ekyokulabirako. Disitulikiti entono ennyo Bukomansimbi ku katale mu 2023-2024 yassaako ensawo z'emmwanyi za kilo 6,85. Kyaggwe disitulikiti Mukono ne Buyigwe nduuza zaalinga 17,500 owa production. Zojalinga 17,500 Kyaggwe yonna. Omwami ow'e Bukomansimbi ogenda kwegerageranyako mu kufuna ensimbi n'ow'Ekyaggwe nga ka disitulikiti beekati kali katono nnyo katadde katale 85,000 egy'ensawo eza kilo 6. Mbakubiriza buli alina ettaka lye ate n'okulikuuma obutalitunda likolereko ekyo kyosobola okufunamu ssente. Bambo no RDC ndowooza sente ez'emmwanyi alya. Yannyumiza nti baali banoga emmwanyi baziseeyo mu sitowa naye nga tamanyi nti n'emmwanyi ziriko ssente. Ebyagamba nti bazitunde yagenda okulaba nga muvaamu ssente n'agamba nina okwongera kukola ki? Okulima emmwanyi. Emmwanyi naffe tuzirima. Nina omwaka ogwedde saatunda ziri mu sitowa. Beeyi yayongedde okulinnya. Bwe ttaka lyo Yesu wano kibuga naye amataka muga ettaka mulirina lingi nnyo eyo mu byalo. Lwaki olitunda ate obusente obutono ng'ate osobola okusaako emmwanyi ofune sente nnyingi? Yikayo emmwanyi bw'oba ogirabidde bulungi eggwa makati ga $8,811 oluusi n'okweyongerayo. Olina yeeka 20 nsikonjereere ogenda zitunda buli yeeka $1,010,000 muzigabane ab'oluganda naye ng'ate oli obeera okufuna sente nnyingi nnyo ate nga teziggwa ogenda ofuna mwaka ku mwaka. Mbasaba naye temuliko bakulima mmwanyi zokka, mulime n'emmere emala eyo mu bitundu byammwe gye mulina ettaka eritali limu. RDC w'Emukono Hajjati Fatuma Ndisi Banabitaka asiimye Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga bukunga abantu okulaba nga beekulaakulanya n'agamba kuli baagabanga endokwa z'emmwanyi wamu n'ebintu eby'enjawulo nga batuuze tebafaayo kubikozesa bulungi. N'agamba ye mu kaseera kano balaba nga abantu bajjumbidde okulaba nga bintu kibawawa nga kiyise mu Bwakabaka nga babikozesa bulungi. Ndi Wambala kubanza enkola n'abantu benjagala ate nga nabo banjagala. Nti nze kyentunuulira bondage olutindo enkolagana okuva mu central government n'essaza ly'Ekyaggwe eryetya. Nzawoowenyweza tewali kitwawula nga central government Uganda eya wakati n'essaza Kyaggwe n'eggombolola Mutubeena tulina kutambulira wamu. Kiki ekiganye tukyogereko? Kiki tulina okuteesaako nga tetunaba kuvaayo kugamba nonze ngambye kino no banno bagamba batya obadde oteesa otya tukikole tutya nze obutakukosa naawe obutankosa tutambulire awamu. Ogwo gwokka gwe mubala gwenkuba nga RDC wa Mukono, gwenkuba nga kaliisoliiso wa gavumenti wano Mukono. Era enkolagana njebaza wakati wa Ssekiboobo, wakati wa Mutubeena, wakati w'abaami ab'amagombolola. Tutambule bwe tutyo. Tuli mu kiseera ekikola emirimu. Tutambuze emmwanyi nga gavumenti eya wakati. Naye ng'era ffe bwe tuzigaba abantu bawulira ddoboozi lya Waakitiibwa Katikkiro. Era nga tugamba nti Oweekitiibwa Katikkiro UCDA yiyo ekuwa endokwa twala mu bali.
kubanga gwe bawulira ffe twazigabanga Dr. Mukulu okimanyi nibazireke mabega w'amafumbiro wekiribwa Ssekiboobo abantu emmwanyi zakalira nga mabega w'amafumbiro naye kati endokwa y'emmwanyi egula 10 meka 3 era atalina 3 tosobola kufuna emitwalo 3 tosobola kufuna bikolo bya mmwanyi 10 ate kati muzinonyanga ne Dr. Mukulu tazina zakola ki twaba wange ebijimusa ne mubireka ne bikala naye nga owa Buganda bw'abireeta mubitwala mu mwoyo mulungi ekitegeeza nti tulina mindset eyeetaaga okukyusa bwe kiba nga abantu bawulira Bwakabaka bwa Buganda ffe nga gavumenti ya wakati tulina okukwatagana n'abaami ab'Obwakabaka bwa Buganda tukole emirimu kubanga abantu be tukolamu emirimu bali omuntu ki bali omuntu omu kati nno ngamba bwe nti obanga abantu bawulira mmwe lwaki empisa z'abaana baffe zisiiwuuse omwana oli agenze n'agamba DJ yimiriza DJ n'ajjako ebyuma n'atukubira gundi 2 bazita stanza 2 ng'azikuba tekuli byuma n'agamba nti omulenzi gwe agenda ku Bukedde TV n'ogamba nti noonya omukyalo okuva ku myaka 45 okutuuka ku myaka 55 nkaaga naye ng'avuga emmotoka ng'alina bizinensi ng'asobola okundiisa n'okunyambaza naye ng'olina emikono 2 amagulu 2 bakadde bo bakuweerera n'osoma n'okumaliriza n'okola ki omulala nga wa myaka 22 anoonya omukyala ali mu myaka gya hajatindisaba era sebo ekiribwa Ssekiboobo nkuloopera nti bwe tuba tuvuga emmotoka zaffe nga toli mu ya gavumenti ng'oli mu ye eri pasono osakundabirwamu nga toyagala esi kuba esseerwaza nga batandika okugamba hajati mpankuvugemu in this plane ey'ekika ekyaki lwaki tokola osobola okubanga naawe otuuka ku levo y'oyo omukyala gwe weegomba abazadde obuvunaanyizibwa bwaffe nsanyuse nnyo bwe bwandaze omwami Kigozi n'omukyalo ono abakyakola bulungi wansi bane abo tubongere engalo kubanga ku TV buli kaseera government where are you government where are you mama Nabanja President Museveni vayo RDC jango tuyambe nkuyambe kumwala oguyita awakawo nkuyambe kumwala oguva mu kiyigo kya neighbor nga naye ku kyalo kuliko omutongole wa Bafesa abasajja Kabaka kuliko n'Owero Sigwe basimba mu mugongo tukkiriza nti Owero Sono bamulonda olw'emize egimu egy'enjawulo kuba kati ojja kukola analysis okirabe nti abakulembeze abamu betulina betusimba ku nnyiriri tebabalonda lwa busobozi babalonda lwa bikolwa ebyo ebikyamu abantu b'omu kitundu bye bakkiririzaamu kyovolaba ne palamenti yaffe yayonoonese nti abantu abandi tuwadde ebiteeso bye twetaaga okukyusa Uganda yaffe si be bagenda mu palamenti wabula abantu abalina ebyo abantu b'omu kitundu abalonzi bye bakkiririzaamu be bagenda mu palamenti kyovolaba batuukayo nti tuteese emmotoka bukadde 3 nga bonna bawanika ki kubanga tebalumirirwa gw'omulonzi okulonda okwo kwe tugendamu okufaanana bwe kutyo ne wansi ku magombola ne ku districts kwe kubeerayo ne wansi ku byalo kwe kubeerayo nti mu kitundu omuntu asinga okugula ennyo oba okukuba essimu eno gye bakozesa omumwa eyo mu Nsaka gwe batera okulonda kubanga tagenda kubeera na restriction ku ssaawa za kunywako mwenge omuntu atambula ennyo mu baka banne atera okuwangula obululu kubanga abakyala ab'embeera bwe zityo batera okumwesigisa kuba bw'ataabe LC ate yaani anaakyala gyali naye eno mu Bwakabaka ate yo tufuna eriiso erirengera ewala ne lituwa omukulembeze omuki kati bakwano muli ludda wanga abaana baffe boonooneka abaana bano babadde bayimba aba St. Francis of Bogia babadde abawala 5 mu 3 bwe mbasibaze bubi roughly 55 mu 3 naye simanyi oba mubaza abalenzi
abalenzi babadde tebasukka 20 naye nga abawala bali mu 5 kitegeeza ki nti kiviiridde ddala wansi ne mu masomero ng'abakyala batandise okutwala obuvunaanyizibwa okubujja ku baana. Omwami wa Kabaka mukulembera k'eggombolola yakagwa Mitubeena Isaac Newton Musoke alaze biki bagenda mu maaso nga bakulokaba nga bakulaakulanya eggombolola yakagwa Mitubeena naga abatandisewo ebintu ebyenjawulo okulaba nga bivaamu ensimbi ebigenda okulaba nga eggombolola wamu n'Obwakabaka bugenda mu maaso. Nnimiro eyo we twajjira mu kulembeze twasanga nga kino kye bayita ekitawuluzi. Tweyongerako wali emibekata. Ekitawuluzi kino bwe tukisanga bwe kityo n'ennyumba eyo nga tetulina nsimbi na kye tusobola kukola. Ne tutetenkanya tukoze tutya ng'abakulembeze. Ne tusalawo nti mu mbeera n'obukugu bwange nga nze katulabe kye tusobola okulaba kye tusitula ne tutetenkanya ennyumba eyo kati we twogerera ennyumba eyo efaanagana bwetyo. Tugikoze tutaddewo amazzi era luno lwali lutukoba abakulembeze nga tuteesa n'embeera efaanagana bwetyo ne tutwala ebintu byonna ebikozesebwa tuzimbyewo ennyumba z'embizzi era ne tugula embizzi ezifaanagana bwe zityo. Tugenda kutambuza ebintu bino tulowooza nti mu pulojekiti eyo nga bw'olabye mu ripooti twagala ebintu bino bikke wansi mu mikuka tulabe nti tusobola okuddaabulula abantu bano n'emmwanyi Katikkiro nga bw'atukubiriza kuba zeetaaga biki bigimusa ate zisobole okugimuka zisobole okulaba nti tusobola okufunamu ejjambo erisobola okukola ki okweyongerayo. Kale ogwo gwe mulimu kaawonawo gwe bawomyemu omutwe ate n'eggombolola pulojekiti eno esobola okutambula. Kale nsaba omulimu guno gutambule bannaffe Abayisiraamu temwekanga naye tusaba